bali kubeera musajja emyaka 12 gy'omaze mu Bwakatikkiro Katonda akwongereko naye jjo ky'okoze kimala omaze okuzzaamu abavubuka amaanyi nti omuntu asobola okuguma byonna ne bijja ne bimala ne bigwa byokka. Akwongera amaanyi Mukama. Bye byange Mukama abawo omukisa. Okutematema ensonga esooka twagala nnyo Obwakabaka ng'ekkanisa. Tubwagalira ddala era tusabira Ssaabasajja, tusabira obukulembeze bwa Buganda, tusabira Katikkiro waffe. Tulinayo ebyafaayo ebitonotono ne muganda wange oyo ow'ekitiibwa Noah Kiyimba twasooka okulaba ku Kabaka nga tannafuuka Kabaka Ssaabalangira mu mwaka gwa 85 twatulanga ku benchi y'emu. Twali awo mu St. Hamani ne batugamba Kabaka agenda kujja mu lubiri lwe Enkoni. Nze naye tetusobola kukyerabira kye twalaba. Kabaka nga muvubuka muto mulungi mubalagavu bajjira mu benzi ya blaaka yasindikibwa busindikibwa okuva wansi n'Enkoni okwambukira ddala paka ku lubiri. Era nebaza Katonda nti wadde nze nakwata kkubo ddala muganda wange ow'ekitiibwa Noah Kiyimba n'akwata kkubo ddala naye ffenna ne tusigala nga Obwakabaka butuli ku mutima. Ntera okugamba b'Empangala nabo tebasobola kwagala Kabaka kutwenkana kubanga ffe twamulaba nga tebannawamba Kampala. Mu kaseera we baamuleetera Enkoni Katonda yali tannaba kusalibwa. So okuva ku olwo omukwano gwe tulina ne Kabaka musufu. Ensonga yonna bw'ojagaza omwana nga muto ne bwakula tasobola kugivaako ne Bayibuli bw'esomesa. Bayibuli esomesa mu Ngero essula 22 olunyiri olw'omukaaga Proverbs chapter 22 verse 6 nti train up a child, manyiza omwana mu kkubo mwateekwa okutambulira ne bw'ali baakuze tagenda kulivaamu. Kati ffe twayagala Kabaka baamutulaganga muto Ssaabalangira Omukama bw'atuyama n'atuwangaaza n'atuula mu Namulondo ye ng'era weetuli nga ne ku mulundi ogwo ffe tuga nti oyo gwe batuuzizza ffe twamulaba. So omukwano gwe gutuleese wano. Ensonga ey'okubiri ng'oggyeko omukwano oguli personal twagadde okuparticipatinga ng'ekkanisa. Twagadde okwenyigiramu ng'ekkanisa. Ekkanisa ekkiriza nti Obwakabaka buba bwa Katonda. Katonda yagaba Obwakabaka era Obwakabaka tebuba bwa kulonda. Katonda aba yabutondera ddala si bwa kuvuganya. Era Katonda waffe abeera Kabaka w'Abakabaka. Omugirawo Bakabaka nga bwe baali bakikoze nga baggyewo Obwakabaka then naye oba omugobye kubanga ye Kabaka w'Abakabaka. Bakabaka bateekwa okubaawo alyoka abeere Kabaka w'Abakabaka. So tuza okunyweza ekyo endagaano eya Katonda okuba nti yasimba Bakabaka era yabawa okulamula yabawuliza ku buyinza bwe. Era tuza okugamba nti ekkanisa bw'ebanga ddala ya Katonda si mulabe wa Bwakabaka. Kyaki eteekwa kukolagana n'Obwakabaka. Era Bakabaka baabuuzanga solution yava mu Bwakabaka bwa Katonda Egypt okusobola okusekiwalinga future. So Obwakabaka bwonna tebusobola kwawukana na kanisa. Ekkanisa n'Obwakabaka biteekwa kutambulira wamu. So tuze okulaga solidarity eyo nti newankubadde ng'ekyaki zibeera wala naye ekyaki zikkiriziganya n'Obwakabaka tewaliwo bulabe bwonna. Ensonga ey'okusatu tuzze ku lw'emisinde egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja.
ag'omulundi emisinde gya mulundi gwa 12 naye amazaalibwa gwa mulundi gwa 7. Katonda atukoze bulungi okutuweera kabaka waffe emyaka 7. Era wali 7 mu Bayibuli waliwo n'ekinaana n'okweyongerayo. Zabbuli ya 9 olunyiriro lw'10. Zabbuli ey'ekyenda olunyiriro lw'10 Bayibuli egaa nti emyaka gyaffe giri 7. Neeyongerezaako naye w'amaanyi aweze 8. Kati otegamba nti n'afiira ku 8. Asobola okugenda paka ku 10 n'ekikumi-mu-abiri. Tuzze okwebaza Katonda olw'okuba nti emyaka egiri mu Bayibuli Ssaabasajja Kabaka agiwezezza 7. To begin with, agamba emyaka gyammwe giri 7. Psalms 90:10. So tusaba Katonda mutwongerere 8, 9, 10, 11, 12 ejja Musa. Ate ng'akyalina amaanyi kubanga Bayibuli egamba nti Musa yagenda okuva mu nsi ng'amaanyi ge ku myaka 12 ag'obuzaaliranwa akyagalina. Katonda yakuumye kabaka era tasanga buzibu kuddamu kumukuuma naddala nga tumusaba. So tuzze ku lw'emisinde egyo okuwagira enteekateeka z'obwakabaka okuba nti kabaka afaayo nnyo ku bulamu bw'abantu. Mu bukulembeze bwe Katikkiro waffe Peter Mayiga tulabye ng'abantu bajjanjabibwa Nalubiri, Sikoseus ye Nalubiri. Waliwo n'obulwadde obulala fistula. Kati obwakabaka bwayanguye okukwasaganyako okuyamba kuba siriimu oluvannyuma lwa Amerika okuwithdrawinga obuyambi. Ffe be bayamba naffe katweyambe bwe bali babakomawo bakomewo nga tulina we tutuuse tukabe kasinge nga tetukyetaaga buyambi. So tuzze mu muwendo guno gwe tulimu naye nga tuli small sample naye nga tukunga abalala bonna benyigire mu nteekateeka z'obwakabaka ez'okujjanjaba abantu. Eyo ensonga ey'okusatu. Ensonga ey'okuna, ndi musajja mulunzi, ndi musumba, nsumba bano abantu, naye ndi mulunzi. Kaakati kabaka bwe yasiima n'osiima tujje n'empitayita mu kisibo nga njagala okuleeta amakula era nenondamu ente 2 ezibadde zisingamu ng'emu ezaala ndowooza wiiki eno endala eyinza okuzaala mu kisi 2 mu maaso nenzireeta era nga nsaba Katikkiro waffe okkirize nkukwase ente ezo ozintuusize ewa kabaka waffe asiime gabeere amakula ku mazaalibwa ge. Simanyi baazitaddewa, ziri wano kumpi. W'osiimira taata bwe tugenderawo, amiina, neyanza banemukube mu ngalo. Oweekitiibwa Katikkiro asiimye nti bwe tumala wano nga tugendawo ente za kabaka waffe nga azimukwasa asiime gafuuka amakula. Era nsaba Katonda atuwa omukisa tubeere nga ffe tusoose okuleeta ekirabo kya birthday. Ente ziri emu ndowooza ezaala eyinza okuzaala mu nnaku 2-3 kubanga ensi mwe tulaga ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Kati sirina njuki ze nnunda naye nnunda ente. Kati kyenvudde ndeeta nga zisuliridde kuzaala ziri 2 naye mu zo ziri 4. Nga nsaba Ssaabasajja Kabaka waffe Ronald Mwenda Mutebi II asiime anywe ku mataago mpola mpola. Ensonga esembayo nange nzize nga nze nga Bujingo njagala kabaka waffe, njagala Obuganda. N'ebigambo ebyo twawaddeyo dda akasente kaffe ke twekozeemu mpola mpola nga tusaba tufune bukiiti bwaffe kwolwo tusobole naffe okudduka nga tudduka ku lw'obulamu bw'aba naffe abanyigirizibwa akawuka akaleeta mukenenya ate nga tudduka n'ekulwa fitness yaffe. Kabaka yateesa bulungi
era ateesa bulungi. So ebigambo ebyo sigenda bisusaako okujjako okusaba essaala Katonda yayamba kabaka waffe yonna gye yayita ayongere omuyamba ayongere omukuuma amukuumire ddala buli lwe yeebaka Katonda aweereze eggye ly'abamalayika likole ku ekyo abasawo kye batasobola kukolako. Abasawo bo bagambe nti bawonyezza naye nga Katonda yakikolako buli lunaku amuze bujja okuvanga ku bwezinge bw'oluviiri paka mu ntobo z'ebigere onyala Kristo Yesu Mukama ffe tusabye amiina. Katikkiro mpozi kano kange weebale kubeera musajja omugumu ennyo alina eddiba eggumu